3 mu mwezi ogwokusatu tutongoza omulimo gw'okudduka w'omukolo gw'okudduka kwanjula Kadhorane the second edition nimbatangira mu kicweka eki kandi nsiime Ruhanga watubasakaha nteekateeka kwiruka ebiro 30 ebyokwezi kwa kana Ruhanga yatukiseyo gye kwiruka twine ekigendererwa kumanya twenda kwombeka MBARARA Abasiraamu buri ahaiguru nja kwombeka Islamic Center ebiro ebyo 30 twija tuza kuba turi Abubakari main mosque niho turatandikira kwiruka mumanye nti byosoma byonna obutuulanga manya Obusiraamu kiki kyogenda okwongerako nga ggwe mu bulamu bwo kuba buvunaanyizibwa bwaffe bakadde baffe mbalaba bali mu kugenderera ntera kibagamba naffe kati weetuli nja tujja kuvaawo namwe mukole ki n'olaba nabo tebagala kuvaawo mangu naffe tumulowooze kijja kuba kyangu naye ekisinga obukulu byebintu nga bino. And Coca-Cola Beverages Uganda, we agreed to refresh Uganda on a daily, and part of that formula is to make sure that we go where our consumers are. Call as Musa, we have answered this call and we shall continue supporting the activities of Muslims. We are part of this community, we are behind all the developments that are coming. First, recognizing the difficult team organizing this. We are really very happy to identify with you. And as housing finance, we promise and commit to work together this journey of development in an area. Nga Kashai, Management Supreme Council, tuli mabega Khadi waffe disika the project zonna eziri mu district. Emisinde gino egy'okuzimba amakago ga Khadi fenga etwale ya MBARARA City wamu naawe era tukakasa mulundi guno n'abo abaali bakitegedde n'abo abaali bakijjumbidde tuli mabegaawo era tukakasa. We are actually very grateful to be with you here, and we hope to comply to all activities of the Muslim community till the end. The second edition, and we are really glad to be. 3 mu mwezi ogwokusatu